tutale jeno njagala kwebaza baloyazi bange mu ngeri enjawulo. Leero abantu bategedde nti abantu bano bawugana buwugganyi naye bamala gawaaba. Tetusobola kutambuza Uganda nga tutambula n'abantu agenda mu kooti naye nga talina na bujulizi, agenda mu kooti naye nga talina amateeka ga kooti agayina okuwaabirwamu tasobola gafoomu, ne tumuwa okukwata obuyinza bw'eggwanga. N'olwekyo kino kye tutuuseeko leero si kyange ng'omuntu, wabula ensi yonna erabye abantu bano nti baagala justice, baagala nnyo okubakwata mu ngeri y'amateeka naye bo nga bo tesiba amateeka. N'olwekyo
buno obuwanguzi bwange bwe ntuuseeko leero egenda kuba ntandikwa ey'okutandika okwoleka abantu abavuganya ekibiina kyange kyenvaamu. N'olwekyo kakasa bulungi nti kati Kayunga obuwanguzi bwefunye leero bwe bugenda okuzza Kayunga ku ntikko nga ffenna gye tubadde tulindira. Ensala y'omulamuzi ebadde kkiriya nnyo. Ekisooka bawa abaleeti ng'ennaku ezirina okuwaabirwamu ziyiseeko ennaku 3. Ekyokubiri babadde mu kkooti baleese amateeka ge bakootinze presidencies nga bakootinga za parliamentary ate nga ffe tuli mu local government. So byonna omulamuzi byesigamyeko bibadde bituufu. N'olwekyo ffe tulinze kaakati kubanga balina n'okutusasulira kosti zaffe zetutaddemu nazo bazituwe, oluvannyuma tujja kutambula. Ekyo nakyo kijja bayigiriza nti tolina kuwaaba nga tolina bujulizi, tolina kuwaaba musango nga tolina weesigamye kuwaaba. Nakwedde ow'NUP yaleeta omusango mu kkooti nga ali kwemulugunya ku byaliwo mu byokulonda. Tetufilinga application nti petition gye yafilinga mu kkooti yagisavinga late. Amateeka ga local government eyo petition alimenti okugisavinga ku muntu gwavuganya naye mu nnaku 7 naye yagisavinga nga ziyiseeko ennaku 7. So kkooti olwaleero eva kikeeriziganya naffe nti petition bagisavinga late era ejjeyo omusango gwe neyira n'okuyuira ssente muwonge. Yes, Jonathan is here. Yeah, we're Yes. The document is issued by court. It is not issued by us. If court issues the document late, how do you go mass for filing it for something? It's court that issued the document. And normally the procedure is that you serve after 7 days after receiving the document from court. If court has not given you a document, you cannot serve it. Court in High Court, it was a decision yakyo nti election petition eyo tubadde tuyinogifiringa ne tugisavinga ku lunaku at least 7 days after that. Court yatuwa petition eyo ne notice of presentation of petition ng'ennaku zayiseeko at least nga 10 days zayiseeko, naffe ne tusavinga petition eyo ng'ennaku ezo ziyiseeko. naye nze bino twabisuubira twateza akatego Museveni n'akagwamu era twali tulowooza nti yafunyeemuko amagezi agabuka okutego. Bwe yamala okukozesa ebitongole ebiri byonna ebirala nga bamwajjamu alaba mu kalulu kano nasigazaayo essiga eddamuzi etutegayo akatego nayo eno mu judiciary nako teyafunyewo magezi gakabuuka. Naye kitwenyamizza nnyo kkooti bw'egambye nti omusango gwe twateekayo mu budde nti teguteekeddwa kuwulirizibwa kubanga mwami Muwonge n'akakiiko k'ebyokulonda akalangirira Muwonge Andrew mbwe empapula ezo baazifuna si mu nnaku 7 wabula nga wayiseewo ennaku 10. Ate era kkooti y'emu ng'emaze okukakasa nti ddala kituufu empapula z'omusango baazifuna era ensonga lwaki omusango ogwo baaguddamu nga beewozaako. Kya mukisa mubi. Naye tukyalina essuubi mu kkooti ffe katujulire tulabe kkooti ejulirwamu ey'oku ntikko kyeteekeddwa okwogera ku musango ku nsala y'omusango guno.